for example nakwanako omuwala edda nga abeera ewaabwe ekyalo kyabwe 40 nga sigenda ngako 40 nga n'emiti yana situukangayo kati nemubuuza okuva wano paka 40 nanga nti bw'osiimula ssaawa emu otukasanga 8 nemugamba 8 eyo because kati realistically born and bred here ebifo byemmanyi byonna biri wano kati mbeera ndowoozaamu 40 ngenda kimayo ki nega nti nengwanako omuwala ng'ewaabwe bayitayo wa saidi zeyo kitugumu simanyirayo kati gomayo kuba n'omuwala ng'ewaabwe aluwa literally the whole day mukubo sigamba nti kyekisoboka I understand, but you think about those things like nebegaba amafuta mugenda bugenzi kulaba abazadde kuziika bafiiriddwa womanyi nti olina okubaamu n'akakadde nga kali awo tekalina kyekakola katebezamu nga mulina olinnya bbaasi obukoba bakadde love doesn't know those things when you're still in love but when reality hits hard tujja baweereza amabogo bagamba iyo omusajja n'ataziika n'atajja kuziika jjajja naye alina challenges ze omusajja omukazi n'agaayo ewaabwe Masaka kijja bwemi eyo munda Masaka kyotera okirowooza ogamba ekyotera nga siina gwe nali mpulidde nayo gwe mmanyi nase omwana w'ekyotera n'akumanyirira ewuwo ekyanja we wazimba nogandayala embwa emanyiira ewamma kyotera oli kyanja omanyirira omusajja in the leafy suburbs omukyanja womanyira Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. We start? Kale. Hi lovelies, welcome to Love Life. Dorina Sasira. I'm with Baby Kuku. Zamita Baby Kuku. Nobody was 60 years. It's still a baby to me. Yeah. How are you, Kuku? I'm okay. How are you? That's my Kuku. You are smart. Ewa. The simanyo bani ajikuwa. I'm 7 years ajitegera. I'm sorry, Kuku. Nage sategera nenga nali muwagiziwo. Okay. Nenga mbobana akuwadde ebintu ebyo. Ngemikono sijiraba. Was it that bad? Mjaba. Ukawajaje emikono yayitajiraba. Emikono gyali girabika. Was it that bad? It wasn't. Then I saw you no komawo. Nengamba that's Kuku. Wanda banga mwene endala. Wakuba mwene endala. Nengamba yes. What is smart? Naba abana abankolera esuuti tebaddanga. Simanyi baliko. Oli ku practice. Nedda. Okay. Ugamba otya? Jendi Kuku. Obulamu bugamba butya? Jendi. Nabe mukwano go ebyarasa bituufu. Ono Nashglo. Nashglo nga gamendi singo temumbuza bya lubuto sibitegera. It was coming. It was coming. Are you sure? Because go again and wakena nagabe have to ask you. And Rasa yagamba tachayina maanyi ga kisajja. Yagamba yalwala sukali. Then ekyokulala. I think they've been having some issues. Some issues, yeah. Dealing with Rasa, you need to be. There's a certain type of solid you need to have. Or take it there. You know, kuba gumite. Yeah. Naye si kyangu. So kati omusajja bw'otuuka nga kajjukira talina ssente manyi ekisajja tewali kati ogezaako nnoonya abasajja ffe ebimu ebisinga tugumikirizaako abakazi kubaamu nankalo. Omukyala olunyiiga n'omugamba waayi gendako e Dubai owummulemu. Bizinesi ye eri etya millions ziza 3 yongera mu business.
noba nti kino kibuuse naye okiyigiddeko naye naye n'omukakkanya. Most men are suffering in marriages. Diabetes, diabetes yeeyongedde. Naye asinze kuva nnyo ku bbiya, bad lifestyle, omuceere, kawunga. Of course n'abantu obutakola exercise. Yeah. Abantu mbagamba nnyo nti even if you manage to walk a kilometer every day. Yeah. Kati nina ka app wano. Kalaba kapeesa. Kati kakulaga. Kati most people agenda okumaliriza olunaku ng'ali awo. Kati olaba yesterday saabadde active. Kuba ebikutrackingira kati noozolaba. Yesterday I did 1.7 km. Bino byetutambula ebya bulijjo. Naye ng'ate tolina kutrackinga wano. Olina okugamba nti nva wano. Ngenda kyanja. Okitegedde kati Saturday ogiraba yiiyo. Nava ewaka paka wano 7.3 kilometers. Nice. Okitegeera. Nice. So if you can do that like 3 times a week, kati Saturday nagiteekawo, nva ewaka nenzija wano. So most of our people are not doing this and it's really affecting them. Yes. Kasuku, I want to ask you about your friend Bule. Simanyi wala betwiti waliwo omusajja bamuyita ku ex Kisitu John Bosco. Yakambye I've been watching the married from afar and neither have I been giving my opinions towards marriage. This year I have to expose the coward man in me. With this I have opened my eyes wide to see who has the qualities that will suit my ideal marriage. Kati Bule yena jana agamba towards a single mother. That people want be good. Didn't like this towards a single mother or Mwavu. It's hard to nurse a wounded wannabe. Nagamba omulokole azunga mu church muleke. Consider your tribe. Then people are like, Nagamba below 30 is ideal. If she has a lot of time for social media, please muleke. Choose a woman who can reason beyond TikTok, jobless, naye muleke. Finally pray. And people are like, okay. Kalekeko tugenda ka breaking it down bit by bit choka kyengendo kuwa leero. I know waliyo abantu abamu nga one relationships nze abantu mbagamba nnyo. Every relationship is run different. Buli relationship, yes. Relationship ina bwe erwaningibwa. Yes. But there are certain standards. Abantu kwe bavugamba red flag, green flag and all those things. Yeah. Nze sijja kwawukana nnyo na Bule. Yes, sijja kwawukana nnyo naye. Single mother, I would highly advise you don't. Especially in the long run. Yes, wano mu short run wano byangu. Omanyi kati dodo, you see, the things people don't understand. Kati nkukwatidde single mother. Ate ngenda kutuukira ku single mother omwavu. Kati ndi ku single mother kwate ye Bule yabadde specific nti single mother omwavu. Now let me tell you, nadde nnyonnyola yabaddaani yadde obaani gwe nadde nkola naye interview nga munnyonnyola nti people used to ne mu busiraamu actually mwekiri bannamwandu abo babawasa nnyo. Bogera n'osoma mu Qur'an waliwo we bakyogererako nti bannamwandu abo nti abandooza waliwo boogera ku bannamwandu nti babawase. The reality is namwandu ono ensi eba emukubye. Abeera asigadde yekka. Abeera ensi agirabye. So the assumption is she comes one with experience. The good, the bad and the ugly. So we expect her as she comes here to be a better person. Webale ekyokubiri engeri gy'abeera nti yafiirwa ono ajja yeeguya. She wants this to work. Oba otegera kyegamba bannamwandu b'ennaku zino kati si bwe batyo bwe bali. Namwandu w'ennaku zino amanyiira. Omanyi nti namwandu ayinza okugamba nti ng'onkoze bubi omwami wange yankolanga bw'ati mu bufumbo buno bw'alimu. Oba okitegeera bannamwandu b'ennaku zino batwazi. Collectors item. Batwazi. Ewa omusajja ye nga azze kubaza bintu. Oli we yafiira ono waatandikira. Gwe tomanyi nti waliyo abakazi nga yakafiirwa abasajja nga 6. Buli bufumbo bwagendamu oli yaafa. Aba talina kisiraani yaba abatta. Yabeera abatta. Mulakuba nti mugenda obuuze.
let me tell you, gwokimanyi omuntu asobola okustressinga dodo. Nobeera there are people nga n'okulaba obulabi omuntu omutima gwagala kuvaamu. Balaba. Omukazi ayinza okuteekako embeera gomanya ebintu bye bakola abasajja mu bisenge eyo. Okana kulaba mukazi ng'ali in charge. Naye omanya ebintu bye bayitamu. Ebyo byonna mwemuli eddogo kweraguza byani byonna byonna ajja nabyo. Era tebakikulima nko omukazi afiirwa abasajja 6 mbu smash has bad luck yabatta. Bebe nowira nti ate bwayingidde mu maka gano nafokasinga ku baana be oli n'abaleka. Webali. Akukutte waliwo gojjo balabe nga Namwandu oyo tafuna muvubuka wa myaka 3. Bonna baafuna myaka 67. Akutuli olumuga nti nina sukaali wange n'akweka eddagala. Oba kitegere kyegamba kati nkubuulira how things are moving. The same kino nakyoga same is happening with single mothers. Single mother w'ennaku zino waliwo single mother nga ina sente zera bule kyakugambye nti single mother omwavu. Because you see these days the problem we have, people are watching Telemundo. Yes. Okirabye? Yes. People are watching Snap. Yeah. TikTok. Omuwala ayina abaana 3. Akyayagala kubeera ku Snap. Ayeyisenga ba Gloria Namulindu abasanzeeko. Okitegeera? Yeyisenga ba Katrina. Katrina talina mwana, maybe. Gloria azadde ne yezzaawo. Oba kitegeera? But she wants that lifestyle. But she does not know what is the cost of that lifestyle. Vis-a-vis omusajja ono gwendi naye wano. Oba kitegeera? Yeah? Katrina is putting on nice dresses, she's wearing a Porsche car. Namulindu is going to those Jamaican festivals. She wants to do the same. Kyokka ye mufumbo. Kyokka ate kwegamba ayagala abeere single mother. Agende mu byanyumirwe gwakulekera obwa single mother. Yagenda abeere not single gwobeere single mother. Omusajja si single father. Kuba akulekedde abaana abatalina babo. Yagenda akole ki? Now, the spirit of entitlement, akajanja, akamanyiiro, ku single mother, plain, wasinza ova obuzibu. Nti omukazi azze n'omwana we, oba embracinze. Natandika omwana wange talya byennyanja, talya byennyanja ewaani. Byetuyina. Omwana wo bw'oba omanyi nti alina nze sobola beerawo nga tewali mwana wange. Nedda genda obeere n'omwana wo. Okitegedde? Mukati nze omwana wange tasobola kusula wansi. Wano si waabwe ebitanda byabali. Be baba bataka kupesha mbuno. Nze omwana wange agenda mu ssomero bweriti. Taata wamusasulireyo. Achogerako one time. Yes, abantu banyi. Mbijjukira. Me, I'm a realist. The reason why abaana bange tebawummulira watali waka waffe ekyo nakyo kyabayomba. Okitegeera? Saagala mwana wange atuuka agaba entitlement olw'okuba ewaabwe asula mu kitanda kye bamugamba olina okugabana n'omuntu kuba bali kye basobola ate nyiige. Okitegedde? Kati kyekimu siwummuza baana batali bange okuggyako nga muzadde waabwe ali understanding nti sister baweereza omwana wo okujja ewange akimanyi nti omwana ajja yisibwa in the best waffe gye tusobola akimanyi nti priority esooka si Nicholas tasuna mugaati n'ogusunako yasooka ogusunako. It's a fact. Gwoyinza okuŋŋa nti Kasuku olina empisa embi era biki ndi ku baana bange kuba bo bajja kunzijjukira era oli kasita atandika mbu ebyo Kasuku tugenda n'omwana wo. Twala omwana wo. Nze nange kasita omwana atandika ebyekisiru bwe watomusobola ng'omunziriza. Okitegedde? So that spirit of entitlement naddala ku munaku mu Uganda wano tulina ekizibu. Mwe tusinza osanga omuntu atalina kyali. Bayi talina kyali. Teyasoma. Mulekwa. Umayi benyogera kwa munaka kati wacho nange ndi mulekwa. But I know limits. Yes. Boyogera konti saying yayogedde kuba mulekwa.
kale toli mulekwa bazadde bo gye bali. You get your entitlement. Right. Mu Uganda omuntu atalina kyali asinga okujajinga oli n'atandika okuteesa n'omubuuza my brother ani akukkiriza kuteesa okitegedde naye byonna tubinenya ku Museveni. Museveni ye yaleeta obuzibu obwo. Anti kati muziri ensi, I want to give you an example. When you go just here, Kenya, waliyo ka town nga kabagagga. That's why bali bakoze zi Kensington zi Arkwright. Bali bazikoze. Era nali njogera n'omugagga wa Arkwright nangamba bogenda era kati bogendayo alina gate gye yali agalo teeka wali. Olina okwogera olagawa ani akuyise. Bino bya bodo yita mu obuyisi owa boda n'atandika otteesa asanze abagagga batambulamu mu kasozi eyo n'atandika otteesa tekikkirizibwa oba okitegeera. We have oba twagala including me we have to have those class divisions that give us reality checks. Naye olunaku olwaleero omuwala ajja n'akusanga is a single mother of 2 n'omuliisa n'omunywesa n'akumanyiira. Kati bigenda kugamba mbo ani abeera yakugamba okunkwana ebigambo ebyo ebimu wakisi bye boogera nga babasanze banaku tasobola byogera oba okitegera kye ngamba. Kati waliwo omuze ogwazze single mother olabirira omwana we ne taata we amulabirira kati n'abeera awo nga ye ayina wajja akamu ekitundu ak'obwereere kuba taata we amusasulira fees akamu ekitundu kubanga akyaliyo kati naawe waayo akamu ekitundu naye ngamba abasajja okwetumiikiriza. So kati it's the challenge that we have with single mothers. Some people made single mother a title. Someone said they even made it a business. Nagobya naalongole wisi ne mugana naalongole wisi lekera aweeza emboozi okitegedde. And balina ekyo kyokola oli nakubira esimu halo munaye Kasuku nze ndi single mother kati juzi omukyala yankubira ayina abaana 5 mu basajja 5 okitegedde naŋŋamba mbu omu taata we yamumukwekako ne mugamba ate oyina abana wakitobeera ku bana kati ngenda okudiikinga diipu nga ayagala abaana bonna yabaabeera nabo obuyambi bujjewuwe ebeere bizinesi. Oli yasalawo omwana we n'amutwala ebweru yamutwala South Africa yali atandise mu mwana bamunzibako bamuwamba taata omwana n'amugamba omwana ali South Africa tewali kyogenda kukolawo asoma oba okitegeera kati ng'alaba nti n'ako akasente kakola ki kati the single mother. But of course I want to be as objective as possible. Waliyo bamulekwa abategeera bali understanding abali humble ate era waliyo ne basingle mother abategeera abali humble. Waliwo kye nateeka ku social media the last interview we did in December wayogera ku basingle mother but abava mu family engagga waliwo abamu abalina empisa embi ekyali ku Facebook but those are facts. But then men were like yes. Nze ebintu byenjogerako nkuwa information gwendabyeko first hand from my friends, from people around me. Unfortunately or fortunately, for me these things have not happened to me. Kubanga nze jjajjange yansomesa ekintu kimu weewale ejjoogo. Era nze ntiira ddala ejjoogo kasita omuntu anjoogako katini bw'ati naddala omukazi. Nga nzingamu ebyange ngenda. So kati there are those single mothers who have understood their position. There are those naye yagamba nti onsanze n'omwana wange I'm going to take care of my child buli kimu. There are those single mothers who are understanding. So I'm not entirely saying that they are all bad, but of them. Majority of them naddala abanaku. Emphasis. Okitegedde naddala abanaku. Kati tudde ku single mother omwavu. Mbu wanabi nze omwana wange sobola muleka mabega osobola omuliisa nze wansanga akatini ketulina ketulya kale muddeyo muli akatini ate they are quick to suggest this abaana bo baleete n'abange babeere wamu tekijja kukola kati awe basinga omumanyiira abo it's a fact. Nze Dodo, I'm not
I appreciate everyone. Yeah. People are hustling hard. Yes. Abamu katonda ayinza okukwata n'abagulira nzija and all those things. Naye waliwo abantu abaavu bennakoowa. Abamanyira? Nina abantu bennakoowa abantu abaavu. Because you see, when you're poor, you even lose the sense of logic. Yeah. Over bitter. You be bitter over projecting over all the time. Mama, kanokachi? Ate no kaagala gwe. Mama, wakachi? Okitegera kye nkugamba. You be bitter over nothing. Over nothing. People logic moves out of the way. Omuntu n'atandika okulaba oleguze emmotoka empya n'alowooza olidde ssente ze. True. Naye nga takolangako oba ssente kale zigaanye owera gw'okola. Otegera kye nkugamba. So kati single mother omwavu bula abadde specific omwavu mwewale. Wannabe. Kuba talina kya contributinga naye ate alina bye yeetaaga. Ate nakumanipulating. Okitegedde. Thank you. Genda ku kiddako. N'agamba kati n'agamba omulokole azunga mu church. Weebale nnyo. Kati tulinayo abalokole. Abalokole mugenda kunsonyiwa. Abamu. Okay. Pastor Bujingo oyo edda ebimu ku byamufuula very powerful man. Yeah. Yalinga very objective. I don't know these days ndwawulira enjiri ye because yalinga ku ddembe. Then bava ku ddembe ndoza nagenda ku salt and true. Stuff like that. So I really don't know. Ebisinga ndaba ku TikTok. So I really don't know, if he's still doing that. But I remember him yaberanga ku ddembe kusaba mukago gw'ekiro. And among the things he used to preach ng'agamba nti go and work. Yes. Nga ne ku zino sima night prayer agamba bw'aba omusajja takukkiriza tojja nga apreservinga amaka. Okitegedde. You cannot use God as an excuse for why your marriage is failing. You cannot use God to be the reason why you are poor. It cannot happen. Yes. Bujingo yagamba nti tojja mu lunch hour bw'oba okola. Era bimu ebyamuleetesa okugula rediyo eyiye ng'aga nti enjiri osobola ogiwulirira eyo gy'oli. Okitegedde. Osobola okubeera nti osigala ku mulimu ng'okola naye ng'okola ki? Naye baganda baffe abalokole waliwo omusajja eyateekako recently n'agamba nti can you imagine omukazi wange okumanya amanyiira n'akwatako file picture ya pastor omusumba eri ku DP nze ekyo bw'okikola kyekiba ogenda olimba bw'okikola ogenda mbuye pastor we tekisoboka kubaawo amaka not in my home. Nze olaba nze mwennyini siteekanga ekifaananyi kya Yesu Kristo nga fayiro yange ng'ate gwe tusaba atuwulire siteekako kyabiikira Mariya era nteekako business ekyange these other quotes and what nze omukazi nenkukwana ng'oyagala nnyo omusumba wo tetusobola ate abasumba we manipulating idde abakazi n'abasajja ne bababba. Okitegedde. Because we have to understand why are we living. Katonda yatukola kukola ki era ne Katonda yennyini yateekawo nti on the 7th day he rested. Naye yawummula on the Sabbath for the sevens. N'awummula era n'atugaa nti olunaku olwo tuluteekawo tumuwenga ettendo. Let us dwell in his goodness. Oyagala kusaba buli lunaku ofukamidde osaba Katonda oyagala ddiiru ya miliyoni 5 kyokka ejjo oli mu kyakyo okyamusabiriza gwe kati agenda kuddamu atya. Do those people think nti Katonda agenda kuleeta bulesi sente azikusuulirawo nti pa. That's a mistake they do. You have to be in emotion. Fe kyakivola abakatoliki batugamba nti olufuluma akabonero. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with me now and forevermore. Amen. Ng'ofuluma olw'ogenda akabonero olusuka kubira mu mmotoka
Okitegedde? Oluusi otuuka nga olaba kitabuse n'ogamba ayi Mukama ntaase ekijja naye ŋŋenze. Waliwo Druski, comedian Druski recently, last week, yabadda abemikinga abasumba abebwera ba US. Emu ku byakoze, wabaddewo backlash nno. Ng'alina abapasita baagira n'agaba pasita agira n'abagamba njagala zino sente zibwe ziti ne muziwaayo. Kaakati gwe ku ndiga munnange wasonda n'omusanga ebweru ali mu these posh cars. Nga musumba abadde nsabonsabireko bampaayo ku gundi. N'akugamba owaayo tithe mbu ate ennaku zino emirimu gy'agamba n'agamba tokwata ku motoka yange. N'amuwandiza. Naye anti ng'ate abo abasumba ezo chachi kati. Can't you give me money? Ezo chachi oziraba mwe musinga ebizibu. Zino sene za PDM bandi ziyisiza mu bo. These churches should be able to solve these financial problems of the people. Because si basawo. Churches and bade zikola health camps. True. Bajje bakebera abalwadde. Essala etambulira okwo. Oba otegera kyegamba. But they are doing otherwise. So bosanga omukyala anti talikola. Babeera muli munnange the whole time. Yalowooza somewhere along the way God Katonda agenda kujja ku bwenzi tekisoboka. Ate ngende ngwe ku mukazi alina ssente nga Katonda yamuleese ate nzire kugwembwa nedda. Oyo naye mwewale. Bule is very right. Religion should have its limits. Okay. Politics should have its. Nebosanga omukazi nga ayagala nnyo ebyobufuzi nga bimufuula very emotional. Be careful. Anything done at the extreme, you need to be careful with that person. No mukazi bw'olaba akwagala nnyo. Be very careful. I'm telling you the truth. Nze laavu y'akajanja sigisobola. No. Eyo laavu ati nina ebyokukola ebirala. Dodo, tunakola di. Just to check on you if you're okay. Nze mukyala wange once in a while. Once in a blue moon ambuza how balanga navudde kanga sitegerekeka. Nambuzo why are you feeling okay? Ngolo na de changa nina gwe navumye ku simu. Naye navudde kanga ndi happy. Tosobola. Era nindira waka. Kati nakola di. Nga waliwo ankubidde hello ndi mu meeting. Hello? Choka at the end, naga I love you. No malongamba okay. Watch tanzize muti I love you too. Naga nti not as Zayo kiss. Do we have that time? We have that time. We don't have that time. We don't have that time. Yes. Tuli mukunonya sente tulowoleza gwanga lino. We are finding ways of making people happy in this country. So anybody who does whatever they do to the extreme, ignore the idiot. Okay. Omukyala wo baba tava mu church. Waliwo ezo church za Saturday regulo mbw agenze kwera church ajja kunnyonnyo. Ne nkukwata bukwasi ng'oyera church. Basimula butebe n'obutebe ne babusiima. Nalaba omutabani ng'alina emidaali ng'esatu mu bulago ne mugaa Jim. Yambalako omudaali gumu. Ate yatandika obukatuliki. Kabutandikanga kodde oyambala emidaali abiri wali ogenzeeko Roma gwe. Namugaa Jim. You can't. I cannot breed an extremist in my home. I told him, my son, don't like that religion so much. Baako ne wookoma. True. Love Katonda gimuweeko naffe ogituwe. Tusobola kwambala midaali esatu. Kiki kyofa? Nangamba but daddy konze no buts jam. Nasigaza ogwo. Yes, we need to deal with okitegedde. Andi bubi ku Sunday. Tulina okugenda mu church ne mugaa sooka olye. You eat food. But now they say that school kasita ku ssomero basaba buli Sunday. Basabe ku ssomero. I cannot breed an extremist in my home. Yes. Wanaabeerewo kamanye nti ate ensi eyinawe ekkuba. N'okera ku makya nga tolina manyi gagenda mu church. Katonda n'omugaa nti my brother. Leero kiganye but I'm with you. Because God knows we love him. And he's everywhere. And he's with us. Yes. Kati waliwo mulokole agenda okummanyiira. Tokigezaako nja kuwemula. Luli nina bye nayogera ne bankubira. Waliwo omusumba yakubira yali bozo. Nalebo nankubira. Omugamba nnyoko Tuyina ate nalebo enjiri ye realistic bambi. Era naye he always strives, you know. Tuyina
eddiini etulidde nnyo abantu balina bannaye mukubiriza abantu okukola to make their lives better. Oshitegedde kati gola bano ba faneru basaba like once or twice a week. Yes, ate for a shorter time, 2 hours nagenda yoko. Why do you go okutuuza abantu mu church okuva ku saawa 4 paka saa 9? Yes. Nze ku Sunday nenkwana omukazi ebiranyumyambo mulokole. It is okay. The first test gwegenda osabe at 1 I want you to serve me food. Kati gojje ku 8 ojjo mmanya. It's okay. Go to church at 1 I want food. Oh God. Yes. Kati gwegenda. Omusumba yagambye mufenna tugende wala waddako. So avoid mutuufu. Echa tribe mates, okay. Consider your below your tribe. Echa tribe right. Echa tribe I want it. Antikati, you see, one member mwekwana, it is okay. Most of the things, from my own experience, yes. Most of the things, the reality of them sinks in after you've been with someone for 10 years. Okay. Most of our people will think short term. Okay. I'm not against intertribal marriages. But most times it is hard to harness the challenges. Especially as you grow older. Okay. Because different tribes have different cultures. Now, how you find a middle ground most times, family, abantu bangi bali mu relationships. Wano eziba zitandika tonna meeting mama we taata we batobirawo emyaka 6 talabanga ku family yoli. True. Kati omuntu afubutuka wano. Kati for example with the northerners, there are so many tribes there, but they have similarities. By the time ogeno meeting abazadde b'omuwala omanye ebintu bye bayinza okugambira eyo. Do this. Ate nga bali serious. Ate nga ffe wano mu Buganda olugenda chole okitegera ogenda n'oba meeting ade muli emmere ne muvaawo. Then maybe mbanyankole also they have, so as in tribe yes, you have to be ready, especially in the long run. After 7 years, ebizibu ebisinga abantu wano abantu nga beekwana. People nebino byenkubulira ebyabasingo mother byonna byonna byenkubulidde ebya religion, they are easy to harness at the beginning here. But as the realities of life sink in, they are because now you're looking at someone who you're planning to spend with the rest of your life. Abasajja nga betweyongerayo eri, we get challenges ebisinga okuba mu bwongo bwaffe. How do we survive financially? Kyekisinga okuba ku bwongo bwaffe. Okitegeera kye nkugamba. Kati ogenda n'otuuka nga olaba ebijja eno vis-a-vis nawe by'olina dealinga nabyo somehow. But for those who are able to harness, that's okay. Yeah, I really have no problem. But most gentlemen out there and ladies, yes, you be prepared. Yeah. Kati nze for example, nakwanako omuwala edda nga abeera ewaabwe ekyalo kyabwe 40. Nga sigendangako 40. Nga n'emiti yana situukangayo. Kati ne mubuuza okuva wano paka 40. Nanga nti bw'osiimula ssaawa emu otukasanga 8 ne mugamba okay. 8 mwenda eyo. Because kati I realistically born and bred here. Ebifo byemmanyi byonna biri wano. Kati mbeera ndowoozaamu 40 ngenda kimayo ki. Nenga nti nenkwanako ko omuwala ng'ewaabwe bayitayo wa saidi zeyo Kitugumu. Simanyirayo. Kati gomayo kuba n'omuwala ng'ewaabwe Arua. Literally the whole day mukubo. Sigamba nti kyekisoboka. I understand, but you think about those things like nebegaba amafuta mugenda bugenzi kulaba abazadde kuziika bafiiriddwa. Womayinti olina okubaamu n'akakadde nga kali awo tekalina kye kakola.
kateweza munga mwino linya basi. Love doesn't know those things when you're still in love. But when reality hits hard, tujja baweleza amagogo. Bebe bagamba iyo musajja n'ataziika, n'atajja kuziika jjajja. Naye ina challenges ze. Omusajja omukazi naga ewawe Masaka. Kijja bwemi eyo munda. Masaka kyotera. Nochirowooza ologamba ekyotera nga siina gwe nali mpulidde nayo gwe mmanyi. Nase omwana w'ekyotera n'akumanyirira ewuwo. Ekyanja we wazimba n'oganda yala. Embu emanyiira. Ewamma kyotera. Oli kyanja omanyirira omusajja in the leafy suburbs. Right? Leafy suburbs of Kyanja. Womanyira. Katonda yawabantu amagezi. Where are you from? So we're looking at the long run. Yes. Most of the problems people have, most problems happen in the long run. Yep. One of short run, omukazi achajja bwagenda. Wali buzibu. Then mwekwanyo muza. Naye long run wali. Wotegerera. Yeah. So he talks about the age factor below 30 is ideal. Very important. Very important. Age is just a number. Mukulowooza okukwo. Omukazi yenna yenna ng'awezezza emyaka 3. Omubiri guba gugambye ya. Zenga sinnaba kugunabagamba ya. Nzowa ali 30s. What are you trying to say? Nzenga guli intact. Naye kati gwe okweronda kwoliko okumanyi. I want a man like this. Kati dodo. Omuvuko w'emyaka 2. Osobola okuŋŋa nti I could advise a young man of 25 years to date you. Not even 28, I can't allow. Otandiko mumanyira. At 28 you are ripe. Omuvubuka abeera ripe. Gw'otandika omugamba eyo me. I want a man who will open the door for me. Myaka 3 goyina oluggi lweggulire. Enzigi zo bakugulidde tezimala. Otegeera kye ngamba. Wana wasigadde kati baba batandise zi botox. Omubiri guba gutuuse we guyiikira. Azaalayo omwana omwe ebbeere ne likoona ku viivi. N'olyoka omutunuulira. Nalyoka gamba men are users. Wano tunuulira nawe ng'omuntu ogambe. Because these are realities. Okitegeera nze waliwo omusajja yaŋŋamba nti waliwo lw'onenya mukyala wo okwenda. Ne naawe ng'omuntu weetunuulire. Mukyala wo omulala, she's well kept, she's organized, she's, you know. Kati waliwo ebintu ebimu ebitutuukako mu bulamu n'ogaana naye ensobi yange. Si ya mukyala. Omukyala ne yeetunuulira n'agaana naye bannaye ne lwankubadde. Sajja mutuufu okwenda. Ka nnyombe nga nnyomba wano naye sigenda wala nnyo. Kubanga naye yeetunuulira. Oba okitegeera. These people after 30 years, they are clingy, they are bitter. True. They are, you know, bakolima. So below 30 years is ideal. Okay. But you see, even men of 50 years, era simu advising akufuna mukazi ali above 30. Gambye mazima. Bali mu 60s. Gweno dao. I thought you're my friend. Yeah, example kati njiwera kugwe. Kati gwe kati dodo. Omusajja ndi ku myaka 5. Ate nzije otandika okunegayiriza nino soko kusoma. I need to understand you. Tekisoboka. Ate no myaka gino 5 omusajja yagala kagwirawo. Wakati ono omusajja bw'omulwisa hakutuka mangu. Tebakyalimu eyo musima for place man. Oluyingira lw'omuteekawo mangu. Essanyu lye lyakukutuka. Naga nti eddakiika zeezi gwe onoosigalamu wana gwe. Kolako ko wali wa bulabe ng'oli muto. Olaba ku myaka gyo 7 okuba eddakiika 3. Yes. Reality. Yes. Anyway, Nagamba, if she has a lot of time for social media, please muleke. But we are in a social media world. What to call it? Social media ngajikola kochi. Oh, okay. Social media ngajikola kochi. Because yes, social media bagikola
There are people who do business on it. That is understandable. There are people who are scrolling on it. Amagezi ne gamugwamu. Kati na scrolling akale kaleko. Walabeko mukazi wo nga yesuulayo. Bwali mukana akate. Kati nakuzo balina ke bakola. Akola akateteyi. Kati bakola bebaki. Akola bwati. Basuka ne befulanga abalina ke bakola. Namala nakyuse. Nasika akateteyi. N'omubuuza. Ebyo by'ekisiru byonna weekola byaki. Ofaaki. Akateteyi gwe wazze okamba. Ate okasika wansi. Nedda. Wandifunye akatuuka eno sinate bekambuka kabako wekakoma ne kakola ki. So nange omukazi ng'abeera nnyo ku social media. Abamu ne balaga ebitanda byammwe. Most men are uncomfortable with that part. Well, yes. Era omusajja agamba omukazi n'alaga ekisenge kyake. This is private. Even your home. Even your home. By the way, even the home. Yeah. Omukazi yenna buli kiseera agoyinga live nga byagendamu live tebikwatagana. Abeera yeeteeka katale. Hey, tulina abantu tumanyi tibagoyinga live balina kye batunda. Naye oli n'omulaba ekiseera akola bu video omukazi bwe yeeteekayo. Walaga basti wano. Nonga alindako. Linda mukko. But this one of the single girls, it is okay. But why would your woman be doing all that shit? Okay. You know, there are things that, you know. Okay. Nagamba. Okay, and a woman who can reason beyond TikTok. Okay. That's it. Jobless na imuleke. Kenchicho wayagadde cho. Okay, wanna say single mother, but still, omukazi nga talina. Anti abo kati obalaba abo. The way human beings are made or wired is in such a way that human beings never appreciate amujje mu kizibu. Is that the reason as to why I wanted to ask you, Ngamaliza, why men change when they get money? Exactly. Yes. Men have a desire for better. The same as women. And why don't you elevate me? You know. But do they want to be elevated? Yes. Do they want to be elevated? Exactly my point. So, oyinokufuna omukazi nga she's on to something. Okay. Because kati bana babera jobless. Talitegeera. Omusanze all of a sudden omuwadde y'abiri. Ne desire y'okunoonya omulimu emuvaako. Kurabiri. Oh God. Ne kati gwe dodo. Nze nina abaana bangi bemmanyi bali ku TikTok okwo. TikTok snap. Snap. Olaba snap eyo. Snap. Nakwaza friend request nange. No, and you nengamba ekuko is also on Snapchat. Nengamba let me send. Kati snap ogiraba. Oyina kawoka eno kamujje kaawo. Kukola. Pakistat yabuuka. Emabega. Kati olaba tulina abawala bangi nga yasula mu nyumba yakakadde naye tomanyi mulimu gwakola. Kituufu. Neebalieko ku snap. Well furnished house nogamba. N'abeerako n'abala nti kati ninako abasajja bange nga 8 ng'ali mu rotation. Ono ajja kwe tobalaba pipa dying omuwala najja nayambala akasaati ebbeere liri bweru n'akasiba keno baati kenywere ebbeere lyerage abaana yeegira muno solo laba thigh gap eno n'ebisigadde baabatunda inbox ogiyingiramu bulungi n'oyogera naye empola ne mudda ku WhatsApp n'omubuuza mmeka mpola kati abo tebalitegeera ne boli mukolera ebintu bimeka lwanti waliyo abakazi abamu nga ye ayagala bwagazi kuweebwa nti ne bomukwata n'omukolera business n'ogimuteerawo agenda sigala akyayagala abasajja era abamuwaayo nga naye omusajja akoledde hardware yekola ssente you now look responsible era ng'akyalinayo abasajja be ku snap era akyateekayo ezo engoye mu bikini bali okoze embeera mbalaba abawala okwo naye navuga emmotoka n'ogamba naye emmotoka kuzendeza ne balyoka bakulimba musimani nazifaamu nga siiye abamu one of the things I appreciate about some girls is they take time and they invest some money
musanga yagula yakataka over a period of time ngaguze yakataka azimbyeko agamba why kasita akozeseza kyalina okufuna kyatayina naye ate waliwo abasiru nga yasigalira ku yes oba kitegeera era abasajja mbagamba nnyo bw'ofuna ssente yo girye yeah, my friends mbagamba omuwala bw'omusanga sooka omubuuze mmeka omanyi omuwala akugambye nti 5 n'akugjamu akulumako kimu nti nga tampomedde nga bwe mbadde njagala naye gwomanyi nti okwana omuwala n'akulumya n'akusaba ez'enviiri neyefuula mbu yali polite gentleman n'omutwako nga kasasiro noga nti ng'ebintu si bikumu noga nti maimani okitegeera n'atandika okwekozaakoza ebintu by'otategeera be basinga n'obunyi ojja balaba ku x bagenda yomba era Kasuku you disrespecting women they are facts musobola okuyomba you'll do whatever you want but what I'm giving you there is a legion of men that will firmly stand behind me they are tired they have gone through things oba kitegeera nosanga man was good naye natukesanga yakowa nakoyera ddala nze nina kazini wange yabeeranga waawo nga ye netuloza nolowooza nti musiyazi bannaye naye nga kazini waffe abeera n'obusente bwe ice cream ki abaana zobbalaba abateeka mu you know those things nga is a very jolly person ng'agenda afuna muwala omwaka gwali ogwo netumwegayira bwegayirizi what happened the man became bitter the man became old gamba okutuusa ndowooza wayakera bukezi lunaku lumu n'akyawa omuwala we recovered the man we recovered the man we don't know how it happened n'atugaba bannaye mbadde nziyira omukazi abadde amumazeewo bebo bolaba nga omusajja ali mu 40s naye nga he looks 60 bebyo stress bebyo so nkutegedde people but the same thing also applies to women there are men who are stressing women nomula omukazi mwabeeranga naye she's jolly ng'alowooza bulungi ne ku mulimu gundi productivity nekendeera because the man is frustrating her oba okiraba so byetwogeddeko biri tuwe saagala mulowooze nti biri wanuwe ne ba single father nabo bamenya single father bw'osanga ng'omuwala gw'omukwanye totandika kumuimposingako mwana wo myayina man yazimba ennyumba gy'abeera n'abaana be n'azimba neyandibadde nga penthouse ye baba akukwanye mubeera eyo takukkiriza kumingolinga n'abaana be era akugambirawo nina abaana naye tebakukwatako n'obeera eyo n'abeera eyo bw'ozaala ng'akulekerawo awo ng'obeerawo n'abaana bo ozadde nga yeeyongerayo of course eyo byabagagga definitely aliwo omwava ayinza okukyeteekamu n'ogamba kakati omwava abavu bebaagala attachment etaliiwo omwana muleeta abeere wano nja bakuza onoonyera w'omanyirira omusajja kituufu kireke lastly Sheila Gashumba your friend yagabe no birthday wish list no attachment the way people are running mad lately I better watch my space like akuze tachagala ku showing what I've gotten exactly. That's where, like, remember you attended that whole thing of like wish list, yes. Wish list. This time, like, no wish list. People are running mad these days. I'm going to watch my space. So basically, no more flaunting things. Yet you know, cola. Oh, but that's why. Ideally, that is how it should be. Anyway, yeah. But you know, life has stages, and I always tell people, allow people to go through stages. True. Nze nabeeranga ne bashalom abo abaana tobagambako tobakola ki life happened at them buli kye mwagala babeere kye bali Shalom akyuse nnyo yes very attacking asirika nawuliriza omulaba yes kati kye mwali mwagala kyabaawo oba kitegedde sometimes people learn the hard way omwana wo n'omuleka ensi demukuba n'ogamba life has to happen life happens so change is part of life and you know never force change on someone so Sheila now there are things in life that have happened to her, I think,
and she realized, I think this won't work, and she has chosen now to change. Kati gwe luli yali amwogerera ebigambo. Watch together. Yeah, so I love that for her. For people who still want to do the wish list, you can do it. You want to flaunt your things. Kati wish list has emirundi egisinga zijja naddala mu bawala zijja ng'omuwala alinayo abasajja abamukwana ab'enjawulo naye ayagala abalage by'ayagala naye talina bw'abagamba nti buy me a car. Oba okitegeera? Kati n'akiteekawo bw'atyo. Oba okitegedde? Wish list. Kati abasajja ne batandika oscramblinga naga nti kati mu kifo ky'omusajja omuwaka kadde n'agamba she wants new tires. Me, I'll buy tires. She wants this. Okitegeera? Yes, babeera baseetinga bonna gy'obalaba bakola wish list. Ogenda Katonda n'akuwa ku inbox ye abasajja nga 8 era emirundi egisinga obalaba babifuna. Naye bw'omugamba nti tulage ku yakuwadde emipiira. My lovely friend gave me tires. Nyoko lovely friend. Tugambe nti omusajja akulya. Kati bobeera waawo nga 6 mwena muli ku ekyo ekintu kimu. Okitegeera. So yeah. Thank you, Kuku. Yes. God bless you. God bless you too. Thank you. And please keep walking. Yes, I am. Love this for you. This shape, Sivao. Yeah. Oh, wow, Just fantastic. maintain. Fantastic. Yes. Fantabulous. Yes. Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple,